Hello, ladies and gentlemen. Muli mutya abantu bange. Nze Nnaalongo Nnalubaale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe Bizinga Bisese. Bannange nsanyuse okubawuliza. Muli mutya abantu bange, gyebale gyonna gye mutuusaako engalo. Bweza nnyo eri ebyo ebitambula obulungi bakama bange. Era n'ebitatambula bulungi era mwebale tusobozesa kubivuunuka. Tulina essuubi ddene nnyo nti ate era buli kimu kijja kutambula bulungi ku ntikko ya buli kimu. Tweyanziza nnyo Ayi Katonda waffe okukkiriza bajjajjaffe okubeera nga batubeererawo, okutukolera, okutwagaliza, okutugabirira n'okutukuuma. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Weebale nnyo Ayi Ddunda Namugereka, Lugaba gwe nannyini liiso ddene. Alaba emisana n'ekiro era nga mazima wamanya byonna ebiriwo n'ebiribaawo. Kale tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Nga tukyali mu buufu obw'ennyumba ya Lubaale, leero tugenda kutunuulira ensonga y'ekyoto. Mu nnyumba ya Lubaale muno tuteekemu ekyoto. Si buli Lubaale nti abeera n'ekyoto mu nnyumba. Eriyo ebyoto ebibeera ebweru, eriyo ebyoto ebibeera munda. Era kye kyaŋŋambisa mu mulundi guli ogwasooka nti ekyoto kino tusooke tufuneyo akootamisambwa. Akootamisambwa era nakyo kyoto kya Lubaale lwakuba nti ko katambula. Akootamisambwa ako bakabumba mu bbumba lino erya bulijjo nga bulabe babumba ensuwa. Era akootamisambwa ako kabaamu obutulituli, mu butuli obwo tuteekamu ennyondo. Ennyondo esookerwako ebeera ya Jjajja Kiwanuka. Teba ya buseere. Kale bwe tugula ennyondo eyo tugiteeka mu kootamisambwa ako, olwo ne tuba nga tukateekako amanda. Biki ebigenda ku kootamisambwa? Ebigenda ku kootamisambwa era bw'ebyo ebyaligenze nga ne ku mmindi tujja kugiraba emmindi era nayo tujja gisomako. Naye ng'akootamisambwa tuteekako akasaana ne tusaba. Enkola y'akasaana kano okusinza nti akootamisambwa kaba katonotono naye nga wali obunenenene, tutemaatema akasaana ako. Okwata akasaana n'ofuna omuzigo omuganda n'osiiga ku kasaana kano n'ogamba nti ayi bakama bange, nze muzzukulu wammwe gundi ddala nsaanidde okubeera obulungi. Bakumidde ekyoto kino eky'akasaana nga nsaba musaanyeewo byonna byonna ebibadde bibonyaabonya obulamu bwange. Nsaanidde okugonderwa obulamu era ke kazigo kano akaganda bakama bange. Nsaba buli kyenkola kyonna kiŋŋondere, emirimu giŋŋondere, byenkola byonna bigonde. Omuntu bw'ati ne bw'ati gwe mmanja aŋŋondere. Mukama wange ono akakanyala ennyo aŋŋondere. Njagala obulamu buŋŋondere. Na buli gwe njogera naye awulire nga mu butuufu nsaanidde. Nsaanidde okuba obulungi ayi bakama bange. Nsaanidde okuweebwa. Mundabe nange nsaanidde okufuna. Eno omuwala ng'agamba nti asaanidde okuweebwa ate ye omulenzi aba asaanidde okufuna. Kati gwe omulenzi ani agenda okuwa naawe? Gwe saba nsaanidde okufuna omanye nti by'okola bijja kukufunira. Ate omuwala ye asaanidde okuweebwa kuba munnaye abakyala baweebwa buweebwa. Naye n'abeeranga awo ng'akaaba nze munnaye banjagala naye tebampa, bakoma mu kumpaana naye tebampa. Owulidde? Nedda. Nsaanidde okuweebwa ayi bakama bange. Naye mundabe ku bulungi bwe ndiko mazima siyina n'aŋŋambako bakama bange. Naye nsaanidde bakumidde ekyoto kino eky'akasaana. Owulidde ng'oteekako akasaana. Ekyoto ekyo kisobola okgendako endagi. Endagi eyo tugisabirako ne tugamba nti bakama bange
Mbakumidde ekyoto kino eky'endagi nga siragira bulagizi wazira nsaba ayi bakama bange. Embeera bweti ne bweti entereerere. Ekyoto ekyo ekyakootamisambwa kisobola okgendako taaba. Era taaba oyo tumuteekako akazigo ako akaganda. Tusaba nti taaba ono, taaba omulogo, taaba omutemu, taba ono taaba tabaganya bakama bange, nsaba kutabaganya nammwe. Ntabagane nammwe bakama bange era muntabaganye n'emikisa gyange, muntabaganye n'ebyange byonna ebirungi, muntabaganye ne mukama wange ono annyongeza omusaala, muntabaganye ne mukama wange ono ansasule zonna ze mmubanja. Ayi bakama bange, nga bwe kali kazigo kano kanzigirire birungi byonna, kanzigirire emikwano emirungi, kanzigirire ddiirwe zifuna. Ayi bakama bange, nsaba ng'osaba ng'oli mukakamu. Jjukira kati oli mu nnyumba y'ewammwe, toli mu ssabo nti oba ki. Bano booli nabo baŋŋanda zo, sigamba nti ogenda kwogera nga weekomomma. Saba, kakkana, saba. Ate mwewa obudde, kati akootamisambwa muyina kamu. Mwasazeewo buli omu agule kake, mwebale. Muyina kamu, n'asaba n'amaliriza, n'ono n'asaba n'amaliriza, n'ono n'asaba n'amaliriza. Okutuusa mukama waffe lw'alijja n'atugamba nti kale ekyoto musobola okukiteeka awo wabweru, mukikole bwe muti ne bwe muti, mubangewo ekyoto mu bwalubanga, oba mukiteeke wano munda wakati, oba munda mu mabbali, oba munda mu nsonda. Ye ajja kujja ababuulire wa w'ayagala ekyoto kye. Ndowooza tutegeeragana bulungi. Ekyoto kya lubaale tekigenda kuddagala. Simanyi lukiiko ani, nedda, ebyo tebigenda ku kyoto kya lubaale. Ekyoto kya lubaale kikuumibwa n'enku ng'enku eza bulijjo. Eriyo enku ezitakuma byoto bya lubaale. Enku ez'amaggwa kati nga bw'olaba katazamiti tezikuma. Katazamiti takuma kyoto. Oluzibaziba terukuma kyoto. Kituufu eriyo abalukumisa naye ng'era ebyo bikolwa ba professional, ng'ate emikolo gya lumu sigamba nti guba mukolo era bagulaamirizaako. Kale n'enku endala ezitakuma byoto era ye lubaale aba asobola obbabuulira, kubanga kye njagala mumanye, buli kintu lubaale ky'agamba nti kino tekikola wange aba ayina ensonga. Ayinza okuba nga ekintu ekyo kya muzizo mu lubaale wammwe nga kirina we kyakolera omukolo ne kyeyimirira, kati mu ngeri eyo nga muba temukikozesa. Nga muba temukikozesa. Naye kati enku eza bulijjo giza ng'emituba gikuma bulungi ekyoto. Egisigadde egisinga obungi gikuma ekyoto kya lubaale, tekirina buzibu. Era bwe wabaawo omuti ogutakuma kyoto, mmwe ng'abalubaale bw'oba ogutunuddeko oba omanya nti gasiya, kyoto kyani ky'okumisa gasiya, okitegeera. Kalitunsi bamukumisa naddala ng'abadde mukalu. Wano mu bubisi wano ayina amasanda ago agamuvaamu amazibuzibu, naye bw'akala gaba gamuweddemu, taba na buzibu. Payini oyo simulanko nga bamukumisa, tebatera mukumisa. Ekyoto kya lubaale tebakikumisa mafuta, parafiini, ate bannammwe muli baaki ekyo. Toteeka parafiini mu kyoto kya lubaale. Ekibiriiti kisobola okukuma naye nga kyalibadde kirungi nga tokiteekayo eri butereevu kukuma. Osobola okufuna wano obusubi, kati bwo obusubi bw'okolereza, kati obusubi bw'oyingizaayo eri mu nku z'oba omaze okuteekateeka. Ennyondo egenda mu kyoto tugambye nti ebyo byonna bye bintu lubaale byagenda otutubuulira. Era ne tugamba ffe tusooke tufune kano akasaana nga tukakozesa mu kootamisambwa. Mu kootamisambwa tuteekemu ennyondo y'omukulu entono eyina akatuli mw'etuula, tube nga tukuma ekyoto ekyo. Kati ono ye abuuza agamba nti bwe mba nga sinnazimba nnyumba ya lubaale sisobola kubeera na kootamisambwa wange?
ate ani akuganye naawe? Ebintu walwawo dda. Gwe genda gula akoota misambwa. Gula akoota misambwa, kaleete ewuwo. Teekangako amanda. Mbunfumbira ku masannyalaze kati najjawo amanda. Amanda gagule, gapange kuli kwa koyiro. Kateekeko, kagenda kukuma amanda ago. Bwe kamala okugakuma gateeke ku koota misambwa. Akakoota misambwa ng'okatuuziza ku kantu ak'ekyuma oba mu katamu, funawo okatuuza, teekako. Teekako emmwanyi. Abagambye bakama bange kano katta mukago. Mwenna abatambulira mu mbuyaga, bannaye mulye ku katta mukago kaako. Naawe osooka owulira akawoowo k'emmwanyi mu bbanga awo bwe kawooma. Bwe muvaawo mbu nze sibabuulira. Nze mbabuulira buli kye mmanyi. Naye bwe mubeera awo nga munfeebya bufeebya. Teekako akatta mukago. Mbw ate sikola ddagala. Tokola ddagala, ani akugambye kola eddagala? Teekako akatta mukago. Teekako akasaana. Saba. Bagambye bakama bange ntaddeko akatta mukago kano. Ku kyoto kyammwe kino nga nsaba tubeere ba mukago. Byonna ebyo ebintawaanya tubeere ba mukago, birekeraawo okuntawaanya. Binkolerenga bukolera birungi byereere. Akakka kano gye kanaakoma, nange gye mba nkoma okumanyika. N'emirimu gyange gye giba gikoma okumanyika. Nga bwe kali keeru bakama bange keerula emikisa gyange. Na buli anaakawunyirizaako n'akaagala bakama bange nange anjagalireko. Kale mwenna bajjajjange nsaba mukuŋŋaane, mbakumira ekyoto kino era mukyenyumirizeemu. Teekako omuzigo, basabe bakuzigirire. Munzigirire eyayi bakama bange, nzigirira jjajja Ddungu. Kino ekizigo ntaddeko, ng'otwala nga gusaala. Wulira Ddungu bw'ayiga. Ng'ogenda, ng'omala okukuma akootoko, katugeze wakedde, nnyonyi nkeeze. Nabagamba nnyonyi nkeeze. Bw'oba onookola keera. Kati katugeze ozuukuse essaawa zo 10:00. Oluzuukuse n'omala okwegayirira awo n'ogenda n'okuma akootoko n'oteekako ebintu byo byonna bw'osaba 11 n'ogenda weeyiwako ekyogo kyo eky'emikisa. Kati wuuyo zigenda okuwera 12 ng'oli mudde n'ogenda ku mulimu. Emu nga watuuse dda. Ng'okola waliwo aŋŋambye mbu lwaki sisooka ne nnaaba ne ndyoka nkuma. Ogenda kusiiba owunya mukka nti owunya omuzigo nga wenna olinga akatogo. Sooka okume ekyoto kyo bulungi okimale, genda onaabeko, omanye nti kati otukudde. Ogenda kubeera mu banno nga weetaaya. Naye ssebo, musajja kanso mulamba, oli mu kkooti owunya mukka gw'ataaba. Oyagala kuba otya? Abakola ebintu bino ba buvunaanyizibwa. Kale tulina okweyisa nga tuli ba buvunaanyizibwa. Keera kuma ekyoto kyo naaba. Si buli omu alina okumanya nti wakedde kwenyogeza mukka muyitirivu bw'otyo. Okay? Kati ekyoto kyaffe nga tumaze okukikuma, tukikumidde bajjajjaffe, tubannyonnyodde buli kimu. Kale Lubaale bw'ali bazze n'atubuulira ebisingawo, ate nabyo tujja kuba tulaba bwe tubikola. Mu nsonga eno kikulu ki kye mufunyeemu? Kubanga bwe mbeera nze mba mmanya nti ekikulu willingness, okukkiriza muli nti kisoboka nti era tugenda kukikola. Awo ebisigadde biba byanguwa bwangwi. Naye ffe ekitukaluubiriza muli mitima gyaffe tetukkiriza. We don't have the will. Tubeera awo nga kiseera bintu bya kusika muguwa. Watifu buli kiseera gwe kiremya gw'oleeta mu banno. Watifu n'afuuka watifu. Wejjeemu watifu gwe manya buli kimu kikola kisoboka. Ozze okulembera nga gwe mukulembeze. Kati obuzibu obuzize nti ate Lubaale ye alina gw'alonze ng'omukulembeze, ate gwe bw'osiriikira bw'oti bw'omutunuulira tomulabamu busobozi obwo. Nedda bambi kkiriza. Y'oyo Lubaale gwakoze ki? Gw'alonze. Gwe musapootinge era okakase nti afuna sapooti yonna gy'ayagala. Ate mulabe Lubaale wa gy'asobola okukola ki? Okubatuusa. Bw'abaawo ekintu kyonna ekitatambudde bulungi mukyogereko. Temukola bukuukuulu, mwogere ku buli nsonga. Mu kintu kikulu mwogere nga naye ensonga bweti ne bweti tetambula bulungi. Twaleeta ssente ne tuziteeka mu kibbo naye
tugenza okudda nga ssente teziriimu. Ani atwala ssente? Kirabika ono asigala wano eyatuwa ennyumba yatwala ne ki ne ssente. Naye nga yalibadde ensonga eyo. Ssente bwe mwaziwa kibbo, mwaziwa lubaale. Bwe muba mwaziwa lubaale then nze nsuubira lubaale azivunaanyizibwako. Kiba kitegeeza bwe ziba teziriimu lubaale y'amanyi gye ziri. Eyasitutte bw'aba yasitutte mu bukyamu lubaale amanyi ekyokkola. Temulaba? Kati ezo ensonga tuzirekere lubaale azikwasaganye. Kugamba tutandike okumanya ffe tukomawa, lubaale akomawa. Era tumuwa buvunaanyizibwa ki? Ffe bwe tuteeka amateeka eky'okukwasisa empisa ate kikye. Tetugenda kusanga muntu mu nju ya lubaale ng'ayingizaamu engato tumukube, nedda. Ekyo tugenda kumutunuulira. Bwe tuba tulina kye tukoze ekinene ennyo tugenda kumuloopa mu lubaale. Tuloopa tutya mu lubaale? Tufuna emmwanyi ne tuzanjuluza bulungi ne tuziteeka muli mu kibbo kye twagamba nti kye kya lubaale. Ne tugamba jjajjaffe oba bajjajjaffe omuntu bw'ati ne bw'ati amenya amateeka ge twakola ki? Ge twateekawo. Naye ekyo tutuuka okukikola nga tumanyi repercussions. Kubanga lubaale bw'abonereza ffe abantu si bwe tukola ki? Si bwe tubonereza. Nga tonnaloopa muntu mu lubaale. Think twice, kirowoozeeko. Ayinza okuba ng'akyalina ruumu ey'okukyusa naye olw'okuba tomugambyeko kati tasobodde luusi na kumanya nsobi ye. Ogenda muloopa ewa lubaale, lubaale amuwa ekibonerezo oba kya myaka ng'ate ekintu kyali kitono nnyo nga mwali musobola okukyogerako n'ekitereera. Kale tetupapa kumala galoopa nsonga mu lubaale kuggyako ng'okakasa nti ekuyitiriddeko. Ate bw'oloopa mu lubaale n'ekyokkola tokimusalirawo. Nabagamba ekyo kiba kikola kya bulogo. Bwe ŋŋenda ewa lubaale katugeze nga naleka ssente zange mu kibbo sizisanzeemu. Kati nga ŋŋenda ewa lubaale nga ntandika. Bajjajja kaakati mbawadde akattamukago kano nga mbasaba omuntu eyajja muno ssente mumuzimbye olubuto, mumuzimbye emikono, mumuzimbye n'ebigere ebyo ebyamuleeta wano okutwala ssente zange, mumuzimbye engalo ezo ezakwatako, mumuzimbye ne bye yali ebyo mu lubuto olwo olwalya ebintu byange. Era nsaba Bakama bange omuntu oyo mumumbonerereze. Ekyo kiba kikola kya bulogo. N'eddogo tujja kulisomako tumanye eddogo kye ki. Naye oba weetadde mu ntebe ey'obulamuzi ng'olamula ng'ate totegedde lwaki omuntu oyo yatwala ssente ezo katugeze. Ayinza okuba yazitwala nga yali emergency. Nga yali emergency. Ayina omwana azirise, ensonga emuzirisizza yeetaaga ddwaliro. Oba si kyo yamuddusiza buddusa n'amutwala mu ddwaliro. Amutuusizza eyo, bamukozeeko, bamusaba ssente taziina. Asiriikirira bw'ati lubaale amugamba genda mu nju yange ojja kulaba awantu bwe wati waliwo ssente z'oba otwala. Agenda kujja mu nju awo wansi w'ekibbo asangewo ssente. Kati gwe ng'omuvunaana nti yazijja mu kibbo ate ye akulaga yazijja wansi tezaali mu kibbo. Lubaale azimuwadde. Lubaale azimuwadde banaye bino bye njogerako bisoboka. Asobola n'okuzisitula n'azimutwalira. Kati ffe ogwaffe gwa kuloopa. Bw'otozisangamu gwe mugambe bugambe mukama wange bweza nsaba nfune ekisingako awo. Gwe ki ekikufunira? Kuvunaana zigenze oba kufuna zino z'otonnafuna? Tuyige n'okusaayansa ebintu, tutandike okukozesa amagezi gaffe gali ge batugamba amazaale ge tuyina nga ffe. Weebuuze kiki kye njagala mu nsonga eno. Njagala ekyayita kye nafiirwa oba ekiri mu maaso ekirungi kye sinnafuna. Bwe kiba nti ekiri mu maaso ekirungi ky'otonnafuna mu mbeera eno omuntu ng'akutaddeko embeera ng'eyo gwe musabe nti kale kati kino nga bwe kitambudde bwe kiti nsaba ate kino kyo kintereerere mimbi nga siyina ttabbu. Hello, bwe bityo bwe bibeera. Kale musubscribinge, musharinge, mulayikinge, twongere okuyiga ebintu bino tubimanye. Kwega nandyagadde nga tutambula nga ffenna tuli ku page y'emu nga tutegeeragana. Nga bw'olaba situation osobola ogi-interpretinga mu ngeri ey'ekintu ekikulu nga tonnaba kutandika kuwaawaala na bigambo ebiyitiridde. Owulidde ddiya? Kale tukole ekyo.